Nkwaniriza kwebaza okuba nti n'olwaleero oli ku BBS Telefine yaffe programu mwanyi terimba nga bulijjo Wahida Nampima Lubwama buli lwa mukaaga tuba tukutuusako ebyenjawulo ebyo ebikwata ku kirime eky'emmwanyi. Abangi mutusanyusizza nnyo bwe mukizudde nti oba oli awo emmwanyi ensuku bye birime byokka bye muyinza okuteekamu ensimbi eby'obuwangaazi. Abantu baffe abalaba BBS nga musinziira ku YouTube channel nga muli ebweru w'eggwanga, njagala mule programu eno nga mujjamu ekyokuyiga mukole obusente bwe mukoze fune ettaka lyosimba emmwanyi. Programu ya BBS emmwanyi terimba ereme kukusala. Abantu baffe bangi muyina ssente muli ebweru w'eggwanga kye muyina okuzisigamu temukimanyi, ono akugamba kino ono akugamba kiri. Ffe wano nga tusinzira ku mmwanyi terimba tulowooza nti tandika leero osimbe emmwanyi kubanga twakuterawo programu eno obe ng'oyiga ebintu ebitali bimu. BBS ye yokka gye ndowooza nti yalengerera wala neteekawo enteekateeka eno y'okuba nti mmwe abatamanyi byakukola tubatuusako mu nnimiro zaabo ab'enjawulo. Ne be tumanyi abanene bwe bawummula ku mirimu gyabwe naggamba nti babaako farms kwe bawummulira emirundi ebbanga liweze nga twakwetera ku programu emu ey'emmwanyi nga tulina omubaka Kasibante Moses. Omwami ono ebisanja bibiri yali mu parliament ng'akiikirira abantu b'e Lubaga North era bangi bamufunamu bingi egy'emirimu bwe yagiwummula n'asalawo n'agamba nti emmwanyi kye kirime kyokka mwenyinza okuwummulira. Alina emmwanyi ekazi eziwerako ate ekisinga okusanyusa kwe kuba nti akyasimbira ddala. Luli twali Nanzige emaya ku faamu ye eyasookera ddala bwe yalaba nti ekola nnyo nti emmwanyi ye yokka eyinza okumuwa ssente singa abatali mu parliament n'asalawo n'agaziya. Kati tuli Gomba ku faamu ye Gaggadde endala ey'emmwanyi. Bw'otuuka mu faamu ye oyinza okweraliikirira n'olowooza nti gwe kino tosobola kukikola, nati tulowooza nti naawe osobola kubanga naye ayina be yalabirako. Era ensonga lwaki n'olwaleero tusazeewo ne tumusalako ng'enjogera bweri abeere ng'atubuulira nti twali tumanyi emmwanyi zikoma eri emaya gye twali luli ate ne Sambayo agisimbya. Ate nabagamba nti nja kukomawo mubaleetere kubanga bangi mubadde mubutubuuza nnyo. Bannange twagalako ku mwami Kasibante oyo tulabe naye ayongere okutuwa ku magezi. Kuluna ebisinga twabiraba naye ate njaga tunulira ebintu ebyenjawulo. Alina emmwanyi zonga zaabala omubaka. Emmwanyi ziteekwa kubala kubanga mu Uganda oyinza n'okulowooza nti Robusta mwe yasibuka. Kyova olaba nti akawoowo kaffe Flavour gye tulina mu Uganda mu nsi yonna yeesinga. Olowooza nti ekintu gye kyasibuka gye kisinga okubanga kiwoomera obanga kyagala. Kakati emmwanyi wano ettaka lye tulina climate ekiba kisigaddewo kiba kisigadde ku mulimi naye terina kigana kubala. Tuli ku BBS Telefine na programu emmwanyi terimba. Twaliko naawe akaseera kati kaweze giweze emyezi 3 ena. Ngiweze emyezi 4 awo 5. Emyezi girimu 4 5. Nsanyuse nnyo okubalabako eno wala naye mbebaza okuba nti musobodde okutindiga olugendo. Ekyalo kye tuliko kiyitibwa Mpanga. Mpanga Kisaaka abamanyiyo naye nga tuli mu gombola y'Empenja. Eno ye Gomba owaffe origino. Ono ekide ekyalo kino nkuze nkiwulira. Ali omukwano wange nasomanga ne primary nga ngambe waabwe Empenja kumbe mmaaso eyo ndigenda. Ewe wano yeno. Empenja omusanze otya? Mpenja mulungi. Abantu b'ekitundu balungi. Naye tulina okusomozebwa okwawamu nga wano abantu Ssaabasajja mu Buganda abaagala okukola batono. Era ekyo siyinza kutya kukyogera. Nze abakozi mbajja kumpi Kongo ndoza ab'okumpi benina wano bava Kabaale. Kino it is a general problem. Waliwo abantu beno nga mukyala Lubwama abantu bawano nga si bakozi. Anti kakati ekizibu kye tulina mu Buganda njogera nnyo ku Buganda kuba gye nkuliddemu era mwenje okufiira Mukama nga yagadde naye ose okwagala okufa Katonda ye yakukolanga kuli part of bulamu kagamba Katonda nga yagadde munera mwenina n'okufiira. Tulina ebintu bibiri ate ebintu ebibiri bye bituzize mabega mu Buganda oba oli awo ne Uganda yonna okutwalira awamu. Ekisooka kwe kulindirira Katonda. Oyinza n'okiyita nature. Ate sitegeeza nti Katonda tagaba. Ebirungi bingi bye tulina Katonda yabituwa. Naye ekibi kwe kulinda akikuwe. Katonda tebamulinda kuwa. Ye wava enjogera ne gamba nti paka Yesu lwalidda. Abagagga be batusinga obutasaba nze ndi mukristaayo. Naye saagala kugamba nti nno bwe kirina okuba. Kye njagala okugamba nti okusaba tekitegeeza kulinda. Kakati ekyo kimu kambigatte wamu mbinyonyoleko. Ekyokubiri kwe kulindirira gavumenti. Etuyambe. Buli lw'owulira ekigambo ekyo kitegeeza bwavu. Abagagga abafunye ssente tebali ebyo ebintu ebiri tebabirinda. Ekisooka tebalinda Katonda. Kiyite nature. N'okulima wano kasita olinda nti nature kuwe enkuba oba ekuwa omusana owedde. Teri agaggawalira mu kulima nga enkuba alinda ya Katonda. Bw'otandika okulinda Katonda akuwe
owedde tekitegeeza nti tomusaba naye gwe bw'omusaba tolinda ebimu ayinza ogenda okuwa nga wabyefunira olinga akomerera bano bannaffe babuulira enjiri ku kkubo kati va kubabuulira genda kubasula mu kyaki olaba obwavu bwe balina abasula mu kyaki oliboga nti nsula mu kyaki omanya nti mwavu kubanga agenze kulinda Katonda naye okusaba saba mu kyaki oveeyo ogenda okole kakati ekyokubiri abantu abalinda gavumenti ng'ogisaba ekuwe tugiragira obuvunaanyizibwa bwayo bukole enguudo ezikole amalwalire gateekewo amasomero gateekewo ebirala ebyokuteeka sente mu nsawo ebyokuteeka ensigo mu nsawo kati enkuba etonya abantu balinda gavumenti ebawe ebijanjaalo baga nti egenda bireeta kati obwavu obutandikirawo waliwo ekirala ekibusinga gavumenti emanyi okubawa ebijanjaalo manyi enteza era balina waliwo bakitusoma economics bakiyita vicious circle of poverty oyinza kiyita vicious circle of problems gavumenti bwekuwa leero n'enkya erina okuwa lwetali kuwotekwa kufa oba ofuusenga musibe balina kulabirira bakatonda yampa ekivaamu asulira ddala mu kyaki naye kiddira goga nti waliwo ava mu kyaki n'agaggawala mu bagagga bonna be tulina wano kirumira baani waliwo alina history nti yasaba nnyo okujjako isole waabwe nali ntunda mata mu kadomola era w'oyagala okutegerera ebyo ogenda ddala mu kyaki yennyini lw'ekibulya ne baleeta omuntu nga tomulabangako naga nti bannange nze nali sirinda mwanyi ngenda okulaba zengedde najja wano n'ensaba naye ebyo nze mbimanyi nti biba byakolera oli amuleese ate olabagaga balantera bola nali nsuubula mwanyi buminzaani n'ennima yaawo nange kati nengaggawala nali ntema byennyanja nali nsuubula nku bonna banoonyerezeeko ate abantu balowooza nti obugagga otandikira ku ssente nnyingi bw'oba onaalima mwanyi ng'oyagala bugagga for example tonoonya wano nina eka kati 15 nga bwe mbadde mbagamba naye kakati gwayagala okutandika tekitegeeza nti zolina okutandikirako ne quarter acre etandika ne half acre etandika obugagga basimba busimbe nabo bugurowinga actually waliwo kye bayita growth and development obugagga bukula bukuzi naye kakati yene waliwo engombe nga obugagga wange abaana bano ne baba wasanyina okulaba ani gwawasizza basobole okubukuumira awo waliwo kalicha bwezi tennaje nagenze nga tutto omwana waffe tugenda kujjayo muwala waffe ne batuganya ennyama temuzijja mu motoka ffe wano tetwagala nnyama kitegeeza nti ente mugenda kuttanga nzite bizinensi abaganda bagikwata ne bagitta ngenda kuulira simanyi oba tukyabuuzabuuza ku bantu obudde tukyababuuzaako obubuuza tuli mu programu Mwaniterimba kyukodde wano nange nzire wano babe nga dda wali wa Kyengulu babeere nga bakulaba bulungi nabagamba tujja bakomezaawo omubaka Moses Kasibante omwami ono alina obukugu bunene nnyo mu kwozaako abantu enziro naddala eri mmwe abatalina mirimu mulekerawo okulowooza nti ebweru w'eggwanga yeyoka gye tulina okunoonyeza ssente ng'ekyobugagga ekisinga obukulu kye tuyita ettaka tulirina wano emwanyize kati awamu ndowooza togenda mu acres 30 definitely bweneegattagattamu wadde teziri mu kitundu kyekimu wano linawo 15 Maya ninawo mukaaga zigenda munana kati ne Butambala bwentyo ne walala awamu njagala tumale kutuukawo olabe bye tutambula naye kyembadde njagala okugamba abantu wano mu Buganda abantu balina nnyo obukugu mu nkozesa ya ssente okusinga mu nfuna yaazo mukwano gwange yandeetedde budget nga tugenda kwanjula agenda kuteekateeka kwanjula ya bukadde 30 ne muga nti nga nnyingi nanga nti abazadde banga nti omwana sola mutwala nga sinna mwanjula ng'ekyo kituufu ne tubala ne muga nti kati ku budget eno mbulirako ebyabazadde twabaze budget ya bukadde 3 ng'abazadde balinako $2.5 obuna bwa mutimbi sitalina wadde akasaayi ku bazadde ne wasigala 2 tokubye nnyo abatimbi obusatu nga bw'abayimbi bali babiri ate abayimbi kambabuulire ku mikolo abayimbi tebayimba tebakulimbanga nti oleese muyimbi oba oleese taba na mutontomi omuntu amumunya obumumunye ekintu ate ye kye yakola kubanga akuga nti playing at 7 kitegeeza gwe ogikuba oba oleese kifaananyi oba oleese kifaananyi era nze bayimbi bakwano bange mbaga nti mperekeraako bannaye ne gundi nazze naye naye wano sigendanga kuba taba muyimbi abatazze kunyimbira naye ng'abo balinako busatu bo bali babiri kitegeeza buli omu atutteka mu kitundu taata ne maama ng'obagasse wamu balina 2.5 ne senganga kwali ku budget ya bukadde 30 endongo erika kadde kamu n'ekitundu kakati tenti za bukadde 2.5 naye nabadde mubuuza nti abazadde be bakugamba nti jangu otulabeko noga nti kangene nga nzigumidde mbazadde lwaki bosinga okulyaza amaanya naye nga bwe nkugambye nti mu Buganda abantu balina obukugu mu kuteekateeka endya ya ssente enkola yayo tebagiteekateeka kakati eri omunyarwanda yatuga nti temujja na nnyama
ffe mutuleetere ente bwe mulabanga ekiri mu nnyama ennyama tugyetaaga tujja kumanya ddi lwe tuligisala kuba yamanya ajja kusooka girunda afunemu amata bwerizaala bwekaddiwa yagirya ennyama nga bw'anaayagala kakati ffe mu mukolo gw'okwanjula ennyama yeesooka naye bw'olaba ennyama gye tutwala tuli wasteful kuba tupulaninga ndi ya ssente ogenda lwa mukaaga ennyama ogula gye baasaze ku lwakuna ogenda ewunya naye ogibawa ku ssaawa 2 nga muvaayo senga omu abeera buddo senga omulala abeera luweero senga omulala abeera buddu bagenda ku olwo omugugu gugenda guwunya omuga nti bisoosi eyo era nakyo takikkiriza nti ate nze njagala bandabe nga ngenda sekivaamu bannannyini bintu bye bitwalira tebabirya naye yo omuvubuka aba yalaze ssente so wano tulaga ssente naye nga tulina kye tuzifunyeemu so ensipendinga ya ssente ku bannayuganda omubaka kyategeeza nti mulina obukugu mu kusaasaanya ssente dhani obukugu mu kuzikola so kiki kyategeeza tandika leero sooka oteeke nnyo focus mu kukola nga tonnaba era okuggumiza ku ekyo wano nkyaza abantu bangi nenva ku bibuuzo byabwe nensalawo nti ono agenze kuddayo kulima ono alimba yeegombye neyeekubisa ebifaananyi naye talina kyajja kukola naye ntegeerera ku kibuuzo kye bambuuza ebibuuzo biri bibiri anaakola akubuuza nti wateekamu ssente mmeka okukitandika kino n'okimubalira neyegereegeranya n'amanya nti bwe ziba eka 15 nze bwe ndividingamu nenfuneemu bagenda kusaasanya kino ate akola akubuuza nti ojjamu mmeka era ekyo ekibuuzo sira kiddamu nnyo kwabo amanyi n'okubuuza biki byokozeewo kakati ye ayagala kiri ekisembayo tayagala kino ekisooka tekimukolera makulu temugenda ku faamu nga mugenze kulaba nyini faamu sente zajjamu mugende kulaba zaateekamu gitambuza abantu baffe tebawa faamu zaabwe tebawa nnimiro zaabwe biseera buli omu gw'osangaga nti njagala nkoleyo akalimiro nga side income okulima terina kuba side income it is a business actually n'abakwano bange basomesa bazze twasomesanga nabo ne banga twagala kola side income ne tuula kuba basomesa bannange essaawa 3 twavudde wano ng'okusomesa yina okuba side income okusomesa omusaala gw'obusomesa okulima ye income major income kati omusaala gw'obusomesa mwogenda okufuna emitwalo 7 omwezi oba akakadde oluusi nga bayinza n'okukakulyaza amaanya kadde mutugende mukuwumula omusaala gw'obusomesa mwogenda okufuna emitwalo 7 oba akakadde naye ng'oluusi bayinza n'ozikulyaza amaanya eyinza atya okuba nga gye major income kwosibira olukoba nze wano waliwo andyaza amaanya emmwanyi kiro olwaleero tugitunze shillings 7 mu 10 eyakase agenda ojingulako yatwala kibooko n'asasula bwe tugenda omukubira omusunsulira ne tubala kiro za kase zivuddemu n'atikka ebikuta byange n'abikomyawo wano ezo sente si zange kati nga nti eno side income neyanziza nnyo oli ku program Mwanyiterimba Wahida Nampima Lubwama nga bulijjo side income gye mirimu gye mukola egyo gye babakozesa nga babasasula omwezi income ye yaddala daily income gy'obala nti eyo yalubeerera gwe mulimu gwo gwatulaba muganda wange gwotandiseewo nga teri agenda kugamba nti otuuse essaawa mmeka lwaki kino tokikoze bwoti na lwaki kino kiri bwe kiti tugenda mu kuwummulamu tukomawo Okay, mukwano gwange kulisa nnyo mu kuwummulamu okwo nenkwebaza okuba nti ogenda mu maaso n'okola BBS telefine yaffe ku programu ene Mwanyiterimba buli lwa mukaaga njagala mugitwale ng'ekyokuyiga bannaffe abatulabira ku mitimbagano mulekerawo oteeka data wammwe ku simu n'ogenda ku mitimbagano n'olaba ebisesa n'omaliriza ng'okozerawo simu datawo nga programs nga zino ez'enjawulo oli ku YouTube teekamu BBS noonya programu Mwanyiterimba following programs zonna ze tuzze tukuwa bw'omala kuyikayo ettaka oba half acre oba ewammwe gye bakuzaala nga waliwo ekibanja kyazika tandika leero osobola okufuna mu datawo gw'oteeka ku mitimbagano okulaba nonsense si kibi kubanga nakyo weemalako stress naye ate programs nga zino mwogenda okujja ekyo ekigenda okukyusa olunaku olw'enkya tukyaline honaze Kasibante akyagenda maaso n'okubanga atuwa ekyenjawulo mu session ensoose atuwadde bingi byendowooza nti gwe munnanga ali yatulaba kati okitegedde bulungi nti obulimi osobola ddala gufuula omulimu bannanga agriculture sector fe abasinga obungi ekyusizza obulamu bwaffe nga tubawa reality si bintu byakwogeramu bwogezi ne baba bakozesa olwaleero jjukirayo akaseera ak'enkya singa omulimu ogwo gwoliko gunaggwawo kiki kyogenda okutunuuliza amaaso business gy'otaddewo gyogenda okuba nga oyimirirako osobole okubeezaawo bw'oba omwami osobole okubeezaawo omukyala n'abaana bw'oba nga oli mukyala osobole okuba nga ofunayo akasente akako omubaka akyagenda maaso ffe program gye tukugamba otandikewo oba project yonna tandika obulunzi oba obulimi naye ng'okusinga teeka nnyo amaanyi ku kirime eky'emmwanyi omubaka
ene mwanyi zonga zibala nnyo nsigo gyofunanga ya mulembe ndabirira yennungi oba obukugu bwoyongerako omutindo oyongere no abantu baffe bakolayo bulungi ekyo kyolinga asembezaayo kye kituufu banyande baseba abantu emwanyi ekirala kyonna kyosimbye ebitundu 6 ku buli 10 kikijja muggwe abantu bajja ne beetikka buli wasanga naga nti mpendo eno njitwale ngalabye ettooke ddene naye olina n'okutegeera oli ettooke ddene alirima atya kubanga ebyo ebimu tetubikola abantu emwanyi bamanyi nti yakusimba busimbi tetusimba nsimbe tulima nnime waliwo enjawulo wakati w'okusimba n'okulima era kyova olaba bajjajjaffe tebeeyitanga basimbi naye ng'ate mulimu munene ogw'okusimba beeyita balimi kakati abantu abamu bamanyi nnyo okusimba era ekyo nze saagana kitwala nnyo biseera naye kye batakola kwe kulima ate okulima balowooza nti kwe kulimira omuddo era okulima kulimu ebintu bingi olaba n'omuddo guno kati ogumu tugenda strategically tugulekamu tetwagala nnyo okujjamu muddo gutuyamba ku butakulukusa mazzi gutuyamba ate emiddo gino egisinga giri nitrogen fixing plants nti zijjamu ekijimusa kya nitrogen so ekikulu nagwo sigulima naye kuguma ne jinga ebintu ebyo bibiri ate kati bwenjogera bwe nti omuntu ayinza nti Kasibante yagamba emwanyi togirimaamu muddo sigambye ekyo omuddo gulina okubeera managed okubeera managed n'ogulima ogujjamu byanjawulo kugamba olulimi n'olwokulima teruggwa waliwo abambuuza ku mulundi guli nyonyolemuko emwanyi z'olusuubiza okwesanga alina omuti gumu naye ng'ate amatabi gabala nnyo nga bw'oba wano sisakuboogera tulina buta secondary branches oba obulaba buno buno omumwanyi yeesigumu naye kakati twigs kuno ninako meka emu 2 3 4 ku twig emu ne kuno zizino zize ate no zino ekizirese ngenda kubulira sinaba kumanejinga kuleeta twigs mu mbeera esinga zizino kati ziri 5 akati ye twig kamu naye kaliko obulala bunnaako kano ketwali badde abantu abamu babujjako nga balowooza nti ezo gundi biwakatirwa ekiwakatirwa kiri wano kibeera wano eno yo business yebeze kakati lwaki tubufuna ekisooka nti omumwanyi guno bwe guba gunywa bebi alye bebi yono n'olulimi yewali bebi nga naye bw'oba nakawere omuntu buli kyakuwolowooza nti omwana yalina okusooka kirumako kakati omumwanyi gwe gutusinza ate obuvunaanyizibwa bw'omuzadde eno gye kyakaleeta akantu akato akayonga kolaba kali kanafu nnyo tekali nga kino ekikola ekigumu buli kyakunywa n'ekyokulya okusobola okutuuka eno aba balansi ng'omwana omuto amaze okukola ki okulya kakati emwanyi wano we tuli mu kasiroopo emwanyi yaako tewanvuwa nnyo kyova olaba nti esigaza okuba kubanga buli lwe bawooli ng'akula ng'ateekako emiti emirala ng'ateekako ebikoola ebirala kati olw'okuba nti tuli ku siroopu nyimpi teduma kati erina balansi mungi asobola okuleeta buno gwe kyokola tekitegeeza nti wano wansi tojja kuteekawo kyakulya na kyakunywa emwanyi ebyetaaga byombi naye biteekewo yeesootinga era bigyeraga actually ereeta ebintu bibiri gw'olwanyisa nnyo obuwakatirwa buli lwolekako obuwakatirwa kyemuva mulaba nti enkuba kati nga bwe yakatandika okutonya bw'oba wagimuse emwanyi ebiwakatirwa bingi nnyo buli lw'obijjako bebi oli n'omuwa balansi mungi gwenjogeddeko balansi ateekwa kuddira wano kubanga olwanyisa kibadde kigenda okulya emmere n'amazzi oba at some height obuwanvu obulala nga bususse wano olulimi no tugenda dusalamu kati enkola yaffe empya tukwate tukochwa capping bwe tulujjamu kitegeeza nti tetukyalina bebi eri buli lwojjamu olulimi amaanyi goono okuzaala gaba mangi mu nnaku 4-5 wajja kuba kabaadi kaleesa obulala nga buna kuba bufunye light positive light kati agenda kuleeta gwe kyolina okunyiikira okukola kujjamu buli akajja ekiwakatula ekyo kijjeemu nga kyakakola entonyereze beera ne acres 2 ngeza mwami Kasibante oba 3 oba 10 na meka nengo zirabirira era abantu bangi beewa emirimu mingi ne bafunamu ssente ntono zitya nti alina eka 10 naye ye natural asobola eka 2 mukulabirira kati bwe yeewe 10 tagenda kujjamu wadde ekya eka 2 so osobola n'okubanga n'ettaka olirina nga lingi tekitegeeza nti tutunde sikkiririza mu ekyo naye sookola be kapasite yo ey'okulima emmwanyi sookusimba ojja zisimba naye nga tosobola zirima kakati okole kitono ojjemu kingi okusinga okukola ekingi ng'ojjamu kitono
Ennaku zino abantu balina ekikemo kyesikiririzamu. Nze wano nasimba ebitooke nga bw'obiraba biri mu fuuti 2 emwanyi eri mu fuuti 10 ku 10 mu layini zezimu saawula layini. Kakati waliwo ajja okuga nti nsimbe ennaku zino tulina ekintu ekiri popular nnyo ate bwe tukiteeka mu Lungereza lunyumisa ebintu. Kati waliwo enkola ennaku zino bagiyita Brazilian style of farming. Emwanyi gisimbe mu fuuti emu kwemu simanya 3 ku 3 1 meter 3 by 2 abala batuse ne ku 1 by 1 meter zentegeeza. Kakati ini keso kikoze nze wano nteekawo fuuti 10 ku 10 bodira wakati wano noteekawo endala ziba 5 ku 5 emirimu gy'enkola jagikola dabo kati ekyabantu tebakirowoozaako naye waliwo byotasobola kudabolinga nga light. Light emwanyi eno nga terina exposure ku light tesobola kuwa kintu kyovola bomwanyi guno senga gumenyeka leero enkyo sanga amatabi gameze lwaki nti gafunye exposure ya light naye wano nga tegumenyese tegujja galeeta chances si nyingi. Kakati abantu abasimba Brazilian style kinyuma nabakwano bange yewe lwaki tokola Brazilian style of farming olwokuba bakiteeka mu lulimi buli muntu ayagala kya Kiganda Lungereza Bannayuganda ababalimba bebaagala. Olikola ebbaafu nga ngumwe etya n'ogiteekako made in Uganda tebajja kugigula. Wabula bw'omalanga okugikola giteekeko made in England. Awo buli omwajja ate nno senga ofuna n'erinnya n'otagiyitira ddala bbaafu ne kiba kintu oba n'okifuulafuula awo olwo kiba kinyuma nnyo buli omu ayagala ekyo. Kankuwa akalala nyina omuntu omu namuguza enkoko bwe mala ozimuguza nanga kati nkoze ntya n'atandika okuwakisa mugamba eyo breed bagambe gwe evudde Nairobi. Atunze enkoko wansi w'enjuba naye nga nkoko nganda ze bagula. Omanyi lwaki ebyalo nga Najjera baseerayo ettaka kipya kibadde tekiriimu bantu. Kati oli bwakugamba ekyalo ekipya olwaki tanakyera n'omanya nti owaayo ate oyo si level yange naye nga bamuseera dda sente ezimu nga dingi okusinga liri naye olw'okuba nti abantu baagala ekipya. So Brazilian style sigivumirira naye mmanyi n'abantu bange communities zaffe ddala singa my mind ku Baganda si Baganda kubabeera mu Buganda twemanyi kye tusobola bwesukka ebiti 405 Abaganda bawano batono abagisobola. Yes omanyi lwaki yaga nti ekanze tugirima 2 ate gulwacho nga nti mugirima 4 eya 2 ye emiti 405 kakati bwene sukkawo negenda mu miti 10 naawe kitegeeza nti ogenda multiplying buli ekyeyongedde naye teryakikola. Eya 2 nze muno bwemba buli eka nteekamu fuso ya manure erina ebiti ebikubisaamu gino ejange ebirundi 3 kitegeeza ogenda kuleeta fuso 3 kati ekyo omuntu producer ngambe eddakiika ziwedde soko siibula abatulaba bajja banaye tugenda kubeera naye ne sabbiiti ejja soko subira abatulaba banaye neyanziza nnyo BBS simanyi kubanga amaloboozi g'abalimi mugakutte bulungi nnyo era olwaleero kubadde kubeerekereza kama waffe Patrick Sembajju mwagala nnyo era agendera awo. Mukwano gwange kwebaza okuba nti otambudde naffe olwaleero okuvya ddala tutandikidde programu ene Mwanyi Terimba paka we tukomekereza. Tukyalina bingi ebipya omubaka kasiba nti n'olwaleero bingi byatusomesezzaako. Tetutunuulidde nnyo osimba otya simanyi oweta otya kubanga ebyo ebisinga obungi tuzze tubibasomesa n'ekyane nkugamba nti gwe ayagala okubyeyongeza goberera genda ku YouTube channel teka mu BBS noonya programu ene Mwanyi Terimba. Programs zonna ze tuzze tukola zo sima otya ebinnya otabula otya obusa ojja kuzisangayo. Kuno tukola kituyita mindset. Gwe lwaki ki ekikulemeza mu bwavu ng'olina acres 3 tomanyi kyazikolerako? Gwe olowooza lwaki olima acres 10 n'otakolamu magoba ng'omuntu alina eka emu yafuna amakungula agawera? Ye abaffe obadde okimanyi nti emmwanyi eno osobola ddala gufuula omulimu n'osinga kwogwo gwe gw'olowooza gwe bakusasulirako essente oba omusaala buli mwezi. Tugenda kweyongerayo olw'omukaaga olujja nze Wahida Nampima Lubwama Ssaabasajja Kabaka awangaale.